tetunaba kuva ku mulamwa ayogera ekyo nti tuvudde ku mulamwa eddarusu eno tagyagaliza bibala bigirimu oba bakonye ku nzikiriza ne boogera ku bazikiri kalenge tuli ku akiida tuba twogera bida ezikolebwa firako ezaki kateriyo omuntu ayogera ku bazikiri kalenge n'akikozesa nti agikozesa kulumba wabula kuba kutangaaza maki mazima ekisookera ddala baganda bange abasiraamu nze naliko omuzikiri kalenge era obuzikiri kalenge nabukolako mbumanyi era omuntu eyatukulemberanga nga tuli ejjinja eyo ye Sheikh Abdallah Tawiru Baligeya oyo Sheikh mulamba wa umma muno yatukulemberanga n'atugaba mu bitundu ebyaki kati wema njogera ku buzikiri kalenge mbumanyi era nange we baleetanga obujulizi obulaga nti bubi nga nyiiga nendaba nga batukola ki batulumba naye oluvannyuma lw'okusoma ne tutegeera amazima n'okuwuliza basheekhe ebigambo byabwe basheekhe abazze bannyonnyola tabayyana lana alhaq amazima geeyoleka gye tuli ogwo omulimu ne tugukola ki ne tuguleka wabula omuntu amazima bwe gajja gawulirize obuzibu bwe tulina tetwagala kuwuliriza maki we boogera ku bantu gw'olabanga abakuvumye naye tetuzze kuvuma okujjako nga waliwo yakozeseza ebigambo ebivuma naye oli bw'aba annyonnyola enzikiriza yaabwe kubanga jamaatu tabliiki etandikibwawo omuntu musajja bamuyitanga Ilyas Muhammad Ilyas mu Buyindi wano yatandikawo jamaatu tabliiki abaffe eddiini etandikibwawo omuntu oba etandikibwawo Allah bwebanga jamaatu tabliiki yatandikibwawo omuntu Muhammad Ilyas n'omwaka gwe yatandikibwamu n'ebigendererwa bye na fikira kije yafuna okutandikawo ekikunso ekyo yaloosebwa buloosebwa gyoyagala okuyita eddiini gyoyagala okuyita manhaji entuufu abantu babeere mu kuuma enzikiriza yaabwe entuufu baleme okwogera ku nsonga eyo baleke abantu babeere mu bubuze oli we bagamba nti oli mububuze baba tebakuvumye baba bakulengeza amazima ogakole ki ogategeera ogagoberere nze ayogera nali muzikiri kalenge nagukolako mbalagiridde neyali angaba ayimirire ku muzindaalo Sheikh Tawiru asobole okukimanyawo nti tatugabangako mu buzikiri kuba naye kennyini yabuvaamu batugabanga ne tutambula n'abantu abo balina ebyabwe bizibu nnyo mu lwakuba abaawana e Uganda balina bye babakweka naye bw'obagenda mu diipu abo ababuleeta n'obeetegereza mwakuba bano babalaga ku ngulu naye ffe abawangaala nabo ne tusula nabo bali benjogerako bennyini ababuleeta naye mwana ab'e Uganda mugobera bugoberezi ne weetika bwetisse mugugu n'ogenda tomanyi biri munda naye ffe abamanyi ebiri munda mbimanyi bulungi naye babwogerako muleme kugamba nti babakola ki babalumbye tebabalumbye wakati we tunayogera ku mushiriku naye ajja atugaye nti mutulumbye tulina ebyaffe ebigali byaffe mubyogeddeko banayina akiida nzikiriza erina okukuumibwa erina okunnyonnyebwa abantu bategere kiki ekituufu eddiini tetandikibwawo muntu nga Muhammad Ilyas bwe yatandikawo obuki obuzikiri eddiini tetandikibwawo muntu wahyu min Allah kuyita eri nabbi muntu n'aloota buloosi n'afuna fikira obuzibu mwina temusoma bwe munaaba musomize ezimu ku nsonga ze mbadde ngenda okwogera eziviirako abantu okuzuula mu ddiini aljahal biddiini abantu obutamanya busiraamu butabusoma mugoberera bugoberezi kuwulira fe abantu abo abamu okubuyingiramu twegombanga na bwegombi bye bakola nolabanga nawe weetaagisiza okusitulako ku mugugu n'otambula n'ogoberera n'obulira omwo musome eddiini bwe munaaba musomye ne mwetegereza mujja kumanya amaki amazima okujjako we tuba twogera kyenjagala okulongoosaamu kuba sinaba kukiwulirako kuba masheekhe
nti oba babavumya sheekh bw'aba ayogera n'atangaza amazima gaba maki gaba mazima era neewaza basheekh okukozesa olulimi oluvuma oba oluvoola tunyonyole bunyonyozi maki mazima oli agagoberere agagaana agakole ki kul jaa alhaq wazahaka albatil inna albatila kaana okuva edda nedda amazima n'obulimba birwanagana okuva edda nedda amazima n'obulimba bikola ki birwanagana biteekeddwa okubaawo kati gano ge mazima buli buki bulimba naye wallahi nkulayirira Allah amazima obulimba tebumaamirangako maki mazima era obulimba tebugenda kuwangula maki mazima ekyo tekiriyo kale n'olwensonga eyo mubeere bagumiikiriza muwulirize nze njagala nnyo omuntu ambuulira ekituufu n'empuliriza era bwe mutegeera nti ekyo kibadde kituufu nkikola ki nkivaako manya ekikyamu nkireka kati nammwe mulina kuwuliriza musome otuula awali sheekha akyogeddeko muga ensonga eno tuufu mbadde sigimanya eri etya kubanga naawe oyagala kutuuka eri Allah ng'akukoze eki akusiimye muleme kukulembeza na busungu nakukozesa hawa nafsi nakugamba abo batulumbye teri azze kubalumba wabula tubaagaliza okubeera nga ffenna tugoberera amazima kuba ffenna twagala tunywesebwa ku luzzi lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye bigambo byange ebyo. Naam, jazakallahu khair. Abadde mukadde waffe Sheikh Salim Bosa nga tutagulira mu bid'a. Sheikh nga tonnagenda abasiraamu ebbali basabye ebajja tuukeyo bamubuuza omuziki nage kankubire ku Sheikh ennamba gibalekere. Ze namba yange ziringa bijanjalo mwenna muzirina teri wana atalina namba yange abatagina bawanike emikono mwenna mugirine zaffe abamu baziwandiika n'embiigo manyikiddwa naye abadde batagimanyi 070 327 ffe tuli beeno mbala tutera okujja muganda waffe Sheikh Takibu atera okutuleeta tubeera nammwe mu misomo egy'enjawulo mu darusu so tuba tubuuzabuuza basheekhe biidhinillah bajja kubeera nga bakola puroguramu ebatuusaako bamasheekhe abalala ekirala basheekhe waliwo abalungi mu aqiida basajja abalungi nga aqiida bagimanyi bagitegeera bulungi mubeyambise kati ono sheekhe temumumanyi Sheikh Fahdi musajja mulungi fi ilmihi fi aqidatihi ono buli basheekhe baba baleetedde wano bamugaso nnyo eri umma eno ono gwe mulaba basheekhe bangi gye bali abalungi abayitirivu mubeyambise bayambe ku busiraamu tusobole okubeera nga tubukola ki nga tubutegeera naye amasimu ge tuba tukuba ate gabeere gakuyiga si kukola ki si kuwakana na kutuvumira ku masimu era onooba okubye kuvuma tujja kukulekera Allah yajja okusasula ekyo ky'onooba okoze. Naam, Sheikh ye ni muwandiisi w'ekitabo wadda kitwogerako omutima omulamu n'ebika byagwo weekiri insha Allah ojja kukifuna.